kituukako wandimbuza nti wali obaddeko mu kibiina ky'ebyobufuzi anseri nti yes nze nali mu FDC sebo okuva mu 2025 nga tenafuuka na party ngaekyali reform agenda nefuuka party esebo nembeera mu FDC era FDC ngivuddemu wano mu 2027 ekizija mu FDC nga sebo tebamanyi kiddako akalulu bakaba 2 baka 216 baka 210 baka 2016 kati oba mugezi ngero oyagala enkyukakyuka oba okyanoonya ekyo bw'olemereeyo oba weefaananyiriza Mbabazi amama Mbabazi kyeyayita more of the same yabuuza ekibuuzo mu presidential debate n'agamba do you need change or you need more of the same and a man like Mr. who doesn't like more of the same I couldn't continue blindly following something that has no future era ndoozi olaba ekibiina ekyo bwe lwakivaamu nekitandika mu faction ekisha muntu agenza akoze ekikye anti bonde natala bafabi namuli ati basigale najja nampumbe katonga naye evuddemu akabinja akalala mukisha muntu yali pale president waffe obamutalira bulungi naye kano lwalero yali efudisifoseze kakati nze bwe ndaba nga temulina kiddako lwaki ntuula butuuzi oluusi mwabamu mulina babagga temufaayo naye ate oluffe abalina ebingi ebyokufiirwa mu nsi yaffe naddala especially omulembe gwaffe nga guli mu kuzikirira kuggwawo tunatula butuuzi tugambe nti ekimu ku bikugaana okujoininga ebibiina ideologies zaabwe political ideologies and a lack of political courage to stand forward and attack the junta so dangerous wali kizibu ng'okulemberwa abatiitiizi sebo okukola twaba mu kalulu bakamba naye ensi yonna egamba nti babakakyagulanyi naye nanoonya obusungu bwe obuyinza okulondola ensi tujjako okusigala ng'okolima kale okutendereza obubbi bungi kale awo bondaze nti tolina kiddako mu nsi y'ebyobufuzi we need courage and temperament. Get out of the way and let me step forward and get the problem out of the way. So kati ekyo kyabalema so naye bwewabaawo obwetaavu ng'ebibiina by'obufuzi byagala otwegattako tusobola okutuula wansi ne tukompeyalinga ideas ze balina ne tubabuuza their theory of change. What is your theory of change? Akalutukalonzi naye ogenda kutuusa enyungu eyo omusajja waganda mu tugenda kola bw'obanga tolina ezo idea then I cannot join you. Mulimu abamu nga bali mu politics naye nga they are already contented with what they have achieved. Abamu baagala sente okuva mu bazungu donations, abamu baagala offices endonodono nga meya MP babeeraawo sebo bwobanyumidwe kubanga ofunye omusaala omunene nawe oba ojoyinza n'olinga class omusaala gubakuwa n'oli gwebamuwa n'obeera mu mativu kweyolevo naye ate olwoffe abaagala obuyinza tukole ki tule naffe tugoberera abo abasafalinga ekizibu kye bayita complacency alaivolism nti twatuuka abamu obalaba balinga abayimba struggle naye ng'ekyaddala baatuuka tebakyalina gye beeyonga. Waliwo mindset eri mu bannayuganda nga bagamba Museveni ebbanga lyaluddeko aplantinga abantu mu opposition. Ogenda kakasa otya bannayuganda nti were not planted by the junta? Sigenda kakasa nnyo abantu olwedde bakakasa dda nkugambye nti mu 2026 olwedde nali mu struggle 2011 wokutuwaaka sebo yife abamu abaali babagonde ba activist bawokutuwaaka sebo bw'ovudde ku wokutuwaaka for God and my country sebo twalimu 2012 tuze tulwanirira eddembe ly'obuntu ffe twalwanira paaka eyo 2012 era ne batusiba emirundi mingi tubadde mu struggle ffe twatandika lw'ebitooke eno baleti gyolaba sebo sawa girabera tokopeyanu eno baleti ffe tugitandika kakati tugitandika 2012 2014 2015 2017 2018 2021 n'essaawa ya leero kakati munnayuganda ayagala mukakasa alowooza nvudde mu university oba mu business mbadde mu politics okuva nga nkyalina sebe emyaka 20 kakati sebo kimusajja mukulu onaba oli
kale mpaka sasa Museveni yandese yeyandeka okuwagira Besigye kati yandese kubawa so bannayuganda tujja kubanyonyola sebo omanyi sebo obulimba bukeera nnyo naye amazima gamala ne gabusookayo waliwo abajja okukikozesa ba politics ajjudde okusiga bannenziro ate gwe ne weerongooza zibakutalekono zijjako nawe nesikumulala so abanajja okunsiga enziro I am an intelligent man, very informed. I can talk to the Ugandans in all languages that I understand, and they will listen to me, and they will understand my point. Because bana Uganda bantu abategeera jakwogera nabo ennimi zonna zimmanyi bajja kuzitegeera zentategeera nja kubabuulira mu luzungu abalala babavundulire ng'abakalamoja era tutegeregane Museveni navaako lok nze sikiriza mbobe wa bululu Museveni abantu babanga bamuwadde obululu bwe nga yasinze omulala namubba era n'oyo amubbye naye tujja mulwanyisa kubanga ekibi kwe kuba obululu oba owa right yabye oba owa left bonna busigala bubbisewo kubanga ffe ng'abakulu twagala kuleka kifaananyi kibi eri abaana baffe ne bato baffe abakyali mu secondary ne mu primary ne mu university abakulembeze bangi bajja nga basuubiza bingi wabula ne babeera disappointed naga ne badisappointinga bannayuganda nga babasuubiza amalwaliro biki ne bafumbikira nga bwe bali mu buli bw'enguzi okusinziira nga bwolaba uganda bweri abakulembeze engeri gye beeyisaamu eri bannayuganda olowooza bagenda kukkiririzaamu abantu banzikiririzaamu dda by the way era bannayuganda banaye mbebaza munjagadde nnyo mu bitundu by'engusu wano mu eastern uganda yonna mu central uganda sebo ndi muganzi mu eastern uganda banjagala sebo ne mulambo subregion banjagala wanaalwa sebo banjagadde nnyo abo so bannayuganda banjagadde nnyo era banzikiririzaamu ekireeta bannayuganda okukkiririzaamu kiki kwe kubanga oli muntu atasosola atamenyamenya bantu n'okukkiriza nti amadiini katonda agalaba olwaki ogasalira omusango ng'omuntu ffenna omusiraamu omukkiriza Christians Muslims wamu n'ab'ebyobuwangwa bonna katonda abalaba so who are you to come bwani okujja n'obasalira omusango wano tuliwo okubeerawo si kusalira abantu bannaffe omusango asala omusango ali omu ye katonda so enzikiririza mu bumusebo mu Uganda eyawamu sina muntu gwensalira musango walonkiza ekibiina ekipya Evolutionary People's Party RPP RPP lwaki tewazze n'oyingira mu bibiina ekimu ku bibiina ebiriwo